Eklezia ejaguza emyaka 6 bukya Ssaabasumba omuddugavu eyasooka Joseph Kiwanuka Nakabale afanga emikolo gikulembeddwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere ku kisomesa Nakirebe omugenzi Kiwanuka we yali azaalibwa. Omukolo gwetabiddwako abantu ab'enjawulo nga bakulembeddwamu Jjajja Mugema n'abalala. Ssaabasumba asoose kwebaza abantu olw'okuyita obulungi mu kulonda, atendereza omulimu amakula ogwakolebwa Ssaabasumba Kiwanuka naddala olw'okutumbula eddiini n'okuweesa Afrika ekitiibwa. Kiba kisobola okulaba nga wano waasituka tewali kintu ky'amaanyi nnyo kyakunala kiraga kiba kisobola bannange awo nno kintu temukoze kyamusa okukola ekintu ng'ekyo tuteeka omutego kiwagira. Ono era abatuusizaako amawulire okuva ewa Paapa e Roma. Ssaabasumba asabye abantu okukuuma emirembe. Tujjukire okutuukira ki bannaffe abali bubi nga tuyita mu Eklezia baani abonaabona enjalo zibuulire yonna abadaaga n'abavu bakyaliyo akasente akakuŋŋaanye aba akateeka awamu ate ofiisi zizenjogeddeko ezigabanya ssente ezo. Bino byonna bigendereddwamu okusonda ensimbi ez'okulaakulanya Eklezia y'e Nakirebe awazaalibwa Ssaabasumba Kiwanuka basobole okukuuma omukololo gwe. Ssaabasumba akakasizza nti Eklezia ku mulundi guno yakuggwa. Leero okusonda ssente ate ne Eklezia bweyibannange nibwebitabalobekooya waya neyimba bannange nemulekakiro nemuleka kukiri Ye bwanamukulu w'ekigo ky'e Katende Father Edward Sebuliba yeebazizza Ssaabasumba olw'okukulembera mmisa eno. No okwongera okuyimusa ekitiibwa kye kubanga ng'omwepiskopi yasooka wansi w'eddungu Sahara yakola nnyo okulaba nga atambuza n'okukola emirimu gy'Eklezia. Mu ngeri y'emu libadde essanyu jjereere ng'abakadde Hannington Kajubye ow'emyaka 71 ne Kabiitewe Nakibuuka Mary Kajubye ow'emyaka 67 nga baddamu okuba ebirayiro eby'emyaka 5 mu bufumbo obutukuvu. Omukolo gutandise na mmisa ekulembeddwa bwanamukulu w'ewakiso Reverend Father Ronnie Mubiro ng'ayambibwako bwanamukulu w'e Rubaga Reverend Father Achilles Mayanja. Father Mayanja ne Father Mubiro bakulisizza abafumbo bano olw'okutuuka ku kkula ery'emyaka 5. Lwansonga okubalaga nti obufumbo obutukuvu busoboka. Awo nno mwenna ababulimu munyiikire okugumiikirizaganya. Era ekikuuma abafumbo kyandibadde bwetuwaze, kyandibadde kwagalana. Abafumbo boogedde ku lugendo lwabwe n'oluvannyuma ne basalako ekino okusanyusa abagenyi baabwe. Kumaganya ebbanga lyonna bwawunga bwayogedde era nange nga bwendaba tubaamu obuzibuzibu naye tusobodde okubufuluvinga tutambulira wamu naye wabula kusonyiwagana omu n'asonyiwa munna ofumbo ne weeyongerayo mu maaso. William Buyondo n'Abo Batuusa be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.